sirimba leero bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Happy New Year! Happy New Year! Mukwaniriza nnyo mukwane ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga neekubuuzako nti osibye otya bannange. Happy New Year! Nkwagaliza omwaka omulungi, byonna ebitatuukiridde mwaka gwedde tofaayo, guno mwaka mupya, beera na nkuba mpya, beera na bumalirivu bupya, ate beera na kusalawo kupya, ogambe nti mukyala wange ngenda mukuba embaga oba omwami wange ngenda mufumbirwa. Olwo nno mukolo tugulage ku Delta TV. Nange nno nkugamba nti 1st January yali birthday yange era naweza emyaka egy'obukulu egy'obuto. Webale nnyo kunsabira era nebaza Katonda olw'emyaka egyo era nga mmanyi nti akyankuuma kubanga nze namusaba emyaka 8 nedda si 8 94 mpangale nga queen okitegeera ate nga nkyakuweereza embaga ate nga nkyalabika bulungi. Nyongera okwebaza abantu batubadde nabo mu mwaka oguwedde, abastaafu ba Sharitas by the World ne Sharita School of Beauty, mwebale nnyo bastaafu ba Delta TV, mwebale nnyo bastaafu ba Super FM nayo gye nkolera, mwebale nnyo mwebalire ddala. Nkugamba nti bannaffe abanjovu estates mwebale nnyo okubeera nga bagamba nti omwaka oguwedde bwe kibanga ettaka lyakulema okugula, bwe kibanga okuzimba kwakulema mukwano, guno omwaka ojja bikola kubanga bakutereddewo poloti ez'okusasula ku kibanja mpola. Ate jjukira be bannannyini Njovu Junior School wali eri Nansi na Wamala nga basobola okugamba nti omwana muleete school fees ajja kusasula mpola mpola ku kibanja mpola mukwano. Kale no munnaaye naffe aba Sharita School of Beauty abaana baffe tuli mubaaniriza bali mu kkomawo batandise leero ab'ekisulo basobole okubeera nga tebasoma ebyenviiri, tutandikira ku mitwalo 10 tutikkira abayizi tuli ba practicals kwegamba byonna tubirina. Omwana muleete ajja asoma ebyenviiri ate nga tubafunira n'emirimu wamu n'okwogera nabo ng'abaana abawala ne bateejaajamya oba kitegeera. Ladies and gentlemen, leero tugenda kubeera nga tubaala n'emikolo ebiri. Tugendagendako ennyakabirizi mu Sheema wabula nga tugenda tusookera wano eno mu Kampala wali eri mu kikajjo ku ssomero erya Gombe Junior School owabadde reception nga tulaba embaga Semabaga. Nalabye ba chairman abaagalwa naye chairman Semakula Muduumi ne mukyala we Dora Najita bano abantu baagaliddwa ya bamulonda mu 2010 kakati amazeeko emyaka 13 naye abantu bakyamwagala. Bwatyo naye bwe yakoze embaga ennungi ennyo n'aliisa kyenkana abantu 10,000 ezo 5 okumanya abaliisizza ne ku makya emmere yabadde esigaddewo bagikomeddewo ate ng'ekyawooma ng'eyajja kubanga baadde bagibugumizza oba okitegeera. Bannange chairman yayagadde abantu babagattidde wali eri ku Namirembe Cathedral era nga munnange bwe babagattidde wabula olw'okuba nti omukyala mu Katuliki bwe bavuddeyo ne bagendako ate ku St. Matia Mulumba ne babawa omukisa oluvannyuma ne beekuba ebifaananyi ne balumba reception mu limousine ng'eriko amannya gaabwe. Bwe twatuse ku reception nondabira abanene. First of all abantu bonna babadde ku mukolo baadde smart nga balungi nga banene naye gwasudde ne Mayor Walkaga abanene okuva mu Buganda kwegamba babaddeyo nondabira essanyu nondabira essente nondabira omukwano okuva eri abantu nondabira okukyusa engoye emirundi egyo esatu. Kambi kutuseeko congratulations Mwami Semakula Muduumi ne mukyala wo Miss Intelligent Miss Beautiful Najita Dora, nkwagala nnyo.
oluyimba 13 mujje nga mweterereka omukolo mukyala ng'ayimba. Abantu batayinza kubeerera bawasenga bafumbibwenga beegenderezenga n'ebitumi ebyongoofu eby'omubiri gwa Kristo. Kale kubanga oli omuntu yenna amanyi ensonga ey'amazima ebalobera Wilberforce n'eddoola okugatibwa wamu ajja kuteekaakana. Ono wasa omukazi ono Doola Nagita okuba mukazi okubeera nakatagala kumbigana okulumu ono omwagala ono omusanyusa ono omusangamu ekitiibwa ono omukumanga mulwadde era mulamu ono olekanga abakazi abaana bonna n'obeera ne Nagita ennaku zonna ze mulimala nga muli balamu mwedi nakolanga bwentyo. Doola Nagita onoofumbira omusajja ono Wilberforce Makula Mudumu okuba musajjawo okubeera naye nga Katonda yagafumbirigana okukufu ono omwagalanga ono omusangamu ekitiibwa ono omukumanga nga mulwadde era nga mulamu onoolekanga basajja balala bonna n'obeera ne Ssemakula ennaku zonna ze mulimala nga muli balamu ebi wasala empeteengo kusala ekitiibwa n'eggwanga kwebituyaley'omunsi n'okwagala bantu bonna ennyala kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Katonda bagasa abamu Wilberforce awamu ne Doola omuntu yenna oba ebintu byonna tebawukana kubanga Wilberforce awamu ne Doola bakkiriza okufumbirigana omutukufu era bategeeza batyo basalankana n'ekibiina kino era balaganye we bateera bataze batyo okuba n'okutoola empeta n'okwatagana mikono kaakano boogerako nti ye musajja n'omukazi abafumbiriganya awamu mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu. Katonda kitaffe Katonda omwana ne Katonda omwoyo omutukuvu abawa omukisa era bawonye Mukama oyo abakuume Mukama abasaasa batune ekisaaja ekingi abajjuza eggwata n'omukisa gwonna ogw'omunessa mubeere bwe mutyo wamu mu bulamu bwa kakano ne mu biro ebigenda okujja mbere n'obulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okwogera ebigambo bino ku lunaku luno okusooka byonna nebaza Katonda kubanga mudimu ono Ssemakula Sseofika ye ssentebe w'ekyalo Kinamba
byakwaniriza n'okuyonjeza ssebo Wilberforce okutuuka ku lunaku luno. Mayite lubadde lwange kubanga Ssentebe amaze okusumulula obuyimbi kyamaga nti ebyange biteredde ebyange biteredde bya Mukama yafuga ebyange biteredde ebyange biteredde ebyange biteredde ebya Wilberforce ebyo bikoze ki ebya Doola ebyo bikoze ki n'ekyo Wilberforce amune Doola obanga ebyammwe biteredde Katonda ng'ebyammwe abiterezezza mugende mutereze n'ebyabalala kubanga kano mufuuse kyakulabirako ku kyalo gye mukulembera nti omusajja omukulembeze abeera n'omukyala wawasizza ensi yonna ng'ekola ki ng'eraba era sabbiiti eno embala sabbiiti eno egamba tuli baweereza ate abaweereza b'ebyama bya Katonda naye nga Katonda tugamba tugamba okuli abaweereza era abawanika b'ebyama muteekwa okubeera musiima nerwekyo Wilberforce awamu ne Doola kakano mufuuse abaweereza ba Katonda era muli baweereza eyo mu kyalo kyammwe naye ate ne mubawanika gende mubeere abaweereza mu maka gammwe nga buli omu aweereza munne ate mugende mubeere abawanika buli omu kawanikaza munne kubanga buli omu agambye munne nti kuwa ebintu byange byonna eby'omusi njagala okubaza Katonda olunaku luno eri Wilberforce awamu ne Doola abamaze okugatibwa obulungi mu kkanisa ya Lutikiriro Namirembe n'ekyo byakubanja mu maaso gammwe Wilberforce awamu ne Doola kakati bafuuse bakola mu Njombe ekitaffe ery'omwana ery'omululu Only one touch, kubanga banji bamenya mu fast stuff. Naye wankubila wozilizi papa, hey, baby zi papa. Tuli mu myaka yali one night, kawuli wenzunguka you are my first sight. Yakwe wakula loke zali zaitai, hey, baby zi zaitai. Ende wange nasibayo, emwezi kuma wange za mubanda, there's no way, it's my baby. I don't believe in God, I don't believe in God, no. Say, nasabalukaba, tulibalumobe wange. I don't believe in God, I don't believe in God, no. Nasabalukaba, tulibalumobe wange. I'm gonna celebrate it like Christmas. Genda kupendo ite Jesus. Neloke tonye kwake wachimanye yekwe kantu kange. I'm gonna celebrate it like Christmas. Genda kupendo ite Jesus. Neloke tonye kwake wachimanye yekwe kantu kange. Wamala yote kuwamani kwa chigata. Ninawe tetaka data. Baby nakudata. I don't believe in God, I don't believe in God, no. Nasabalukaba, lulibalumobe wange. I don't believe in God, I don't believe in God, no. Nasabalukaba, lulibalumobe
essankalamitu ly'amatirimu eri bafunye kati wano mukyala Ssemakula nga bwe bayingidde mixed marriage yatagenda kusembera naye tukyasanyu ti omukolo guno tugutanze n'ekitambiro eky'ebimisa twegayirire ayi Mukama tukuwanjagira olw'ekisa kyo abaweereza abo bano Wilberforce ne Dora bayiire ebirungi byo ebyomene eby'omubiri bano abagattiddwa nga bali wamu kwataliyo banywerere ddala mu kwagala tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukyala atwala asika omukyala asika omwami nadda mu kereziya oluusi n'omwami namugamba atulina kusomera mu kereziya ajja ate nga gitono omukulembeze mukereziya ekasinga sikiki mukulembeze era ojjagala omuleke nga yegayire mugende nga mwena mujja genda nga mwena mu biseera ebisinga obungi kubanga waka maama waka ye maneja maama waka yani maneja alina okutwalanga mukereziya batunayingira mu busuubuzi bwangu batunayingira mu kusomero liba lyangu ekintu batunakiyingiramu kiba kyangu era kakasa ddala Ssemakula oba mwanyinaze oba oluusi ebiseera ebimu bali tunayingira mufumbo ng'ogereka n'abafumbo balaba eyo beeyisa kati okiyingidde musa kati bagakutaka kujeregamuka mwami Ssemakula naye ng'abwira abasajja bana abafumbo olaba bye beeyisa okiyingiddemu ssebo bw'oba oli wabbali wa kisaawe gwoteebe nnyo gwokola ki naye ndowooza ogatula sinayingira musasa nyokiga bwangu negamba faada atusereeti naye nange olusikituuka leero nange ntolaki faada emisa yabali yassaawa nyaga ati atuzenya kitundu nga nange onabyogeranga naye kati nange nkola ki naye bwe butyo bwe bulamu yadde kiba kyangu ate tulina kibeeramu ate netuweereza Omukama ate nga tumusikira n'abantu abalala bakiyingire babeeremu ate bakiyingiremu obeere mupya buli ki nenda kitambirabirire bulungi ebintu mwanyinaze mweyagalire mu nsi eno ate nga muweereza Omukama naki mukolanga obusamaliya mukolanga obuki mukolanga obusamaliya nekitabo mugenda mukalisa ng'otuula bw'ogenda mu kereziya Ssemakula ng'okola ki awali essinzizo ng'ozimba oba muzikiti oba kereziya ng'okola ki ekintu ky'oteeka ku kereziya oba ku kanisa tebalina omwagenda kikayanira amiina tebalina omwagenda kikola ki ate alikayanira oluggi lwatekekasenge mu kereziya abaana bali olikiteeka mu kirabo kyo nti abaana bange mugenda nekasenge ne mugjayo oluggi olwo kyabugagga kyaffe Okyalaba okwanjula n'embaga